Sebagayaza kuku awoza kimu nti ate enkya banakoola kasooli. Bannange ekigaluza ow'eŋŋombe ng'owakyobinda amuli bubi. Ekirebeza empina Abaganda bageresa nti gaba mazina ga mudondo. Bannange baze ankyawanga nampa enkumbi n'olubugo. Mutya nno bassebo ne bannyabo nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebikerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka bwentyo nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Ettumbaali mu ssaza Busiro. Sigenda kwesiikuulira kikunju okufaananako ow'olukukwali enjovu nandiki okwemalaamala ng'ate enjaliko ng'enkulu ekyatudde. Bannange omusango gwe nazza oba oliawo gwa naggomola. Kale nno mu mbeera efaananako bw'etyo sigenda ate kwongera kuzza gwa Namunkululu. Njagala okusooka okutegeeza nti tujja mu bizinensi yo ne tulanga byonna by'okola. Kaakati ne tubitegeeza ensi naye ate era ne tusomesa n'olulimi lwaffe, olulimi Oluganda, olulimi Oluganzi. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo, n'olwaleero nzize ettungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kadde ewassenga Namirembe empereerwe naye nga tonnatuuka ku muvule awo ng'ebabajjira entebe bw'oba osinziira omukubira essimu wamma ddala gw'anaamanya ky'onompa kubanga senga Namirembe eddagala eryaffe ate erikola erya habo aliyina. Mummanyi nze sivaayo kulangalanga abantu bakolaakola bintu bwe bityo. Ate oluusi abantu abo naddala abajjanjaba endwadde zitali zimu nange babeera banzijanjabako ne njija ne mbeera nga nkutegeeza nti we watuufu nawe nojja nonneebaza nga kyonneebaliza ddala kyali kikkoledde. Mukubire ku ssimu ne wonooba osinziira waka wo omukubira essimu omutegeeze nti ojja. Naye eddagala lino gwe kennyini delivery ejja kuba yiyo. Delivery gwayagala likutuukeko, delivery ejja kuba yiyo oba okulikutuusaako. 0704 28 98 3 0704 28 98 senga Namirembe nga tonnatuuka impereerwe ku muvule awo wennyini w'oba osinzira omukubira essimu wamma ddala mugenda kuba butoola kibbo na mmere era nkwatanyikwatanye kalaami na bbira. Kakati omukyala wenna ali eyo eddagala lino infection powder abakyala bangi musiyibwa mu bitundu ebyekyama muvaamu ekisu mubundugula amazzi simanyi amazzi nga gawuya ekisu ebyo byetamisiza ddala omusajja. N'olw'ensonga eyo njagala weerwaneko gwe wenna omukyala nga tonnasuulawo bufumbo banga obufumbo obusuulawo waliwo abeesunze bo abaddira kwegamba ne beeyambisa eddagala nga lino ne libakolera. Omusajja ayinza ogaye lwaki nfa n'oli omukazi teyejjanjabisa n'eddagala lino mitwalo ebiri ya body powder gw'oteeka buteesi ku mazzi agookya ng'onywa. Kati ate waliwo ate eddagala lino lyo lino teryawula musajja na mukazi, lino lya body service. Nga bw'okwata n'ovuga pikipiki oba emmotoka n'ogiwa service, omubiri gwetaaga service. Ebirwadde we bibeera mu mubiri bizimbamu endwadde endala. Naye wonookwata eddagala lino ojja genda okulaba nga ebicyafu bitandika okufuluma mu ngeri yonna esoboka mu mubiri. N'olw'ensonga eyo eddagala lino nalyo lyo lino erya body service ojja lifuna ku mitwalo 3. Lino lya mitwalo 2. Kakati kwata emitwalo 5 naawe omukyalo olumaliriza lino erya infection powder ate oluvannyuma okwate oyiweyo eddagala lino kwegamba omubiri gufune service oveemu ebirwadde ebitategeerekeka. Kakati nze nja kwongera nkuwa ennamba y'essimu otuuke kwalitunda kennyini ajja kwongera akubuulire enkozesa yaalyo. 0704 28 98 3 0704 28 98 3. Njagala owulirize bulungi. Waliwo enjogera y'Abaganda egamba mu mbuulirire, siyimbe mwana na ttooke nga gyava gengera. Siyimbe mwana na ttooke nga gyava gengera. Ebiseera ebisinga omuntu bw'awa omuntu emmere namugaa nti gundi twala emmere eno ewaka naga nti sagala kutawaana na mmere, kitegeeza waliyo emmere eri ewaka. Naye tosobola kugamba muntu muyala ng'akimanyi n'ewakaawe tewali kye bagenda kulya n'omugaa atwala ku mmere n'agireka ng'akwoleza nti alina mwana naye kaakati oli ye alina emmere ewaka.
ajja kugakimune sijja kuyimbagatanya mwana natooke kuba akimanyi n'ewaka emmere gyeri naye osanga omukazi ng'akimanyi wakati wali kyakulya omwana ku mugongo eno n'emmere n'olw'ensonga eyo mwegendereze nnyo omuntu wajja nonga kankufunayo emitwalo 5 no nedda ssebo zireke ssente oyo era aba alina teri muntu ayinza gaana ssente nga talina kitegeeza mwegendereze omuntu ayinza oga nkusaasidde olw'akasente ko kaleke kasente bakasaasira omuntu n'olw'ensonga eyo aba alina siyimbe mwana natooke nga gy'ava gengera omuntu asomesa okutuuka awo asaana ki bw'aba gw'asasulira